Mawulire gaffe amulala waliwo omuvubuka amanyikiddwa nga David Magezi onavuddeyo obeera yeesowoddeyo okubanga naye avuganya ku ntebe y'eggwanga ennene onagamba abavuganya balabawo abavuganya omukulembeze w'eggwanga tebakyali bavubuka nga n'olwekyo alaba nga yalina embavu okubanga ayimirira mu Gen. Yoweri Kaguta Museveni okumusiiga okululwa mu ntebe gy'amazeemu emyaka 50. David Magezi ategeeza nti kyagenda okutandikirako kwe kulaba nga amalawo ebbula ly'emirimu eribadde ennyo mu bavubuka olwo nno abavubuka basobola okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Oluvannyuma lwa David Magezi okuvayo n'alangirira nga bagenda okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ka 2026 olunaku olwaleero mu mboozi y'akafubo n'omusasi waffe alambuludde ku nteekateeka z'alina eri bannayuganda singa atula ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Ebintu byensi okutereza bingi taata ebisumbwa eggwanga lino n'ekibwavu obubbi bwa ssente z'omusolo obutawa bantu saavisi zaabwe obutamanejinga gavumenti bulungi kati ebyo ebintu ebyo bisinga okuba nga binyuma ku mutima nti abantu baffe baavu abantu bwentandika obbagulira ettaka ne libeera communal nga si lya bwannannyini lya gavumenti netandika okubagamba nga ndi partition nga eka 10 ku 15 awo omuntu aba asobola okulibeera